Aya basa tutandikidde wano omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform mukulu Bobi Wine. Omukono onakola yabadde mu press conference wali Makerere Kavule ayogedde ku nsonga nyingi nnyo ezibadde zitambula era bangi nnyo badde beebuuza omukulu ono anaavaayo ddi okwogera ku nsonga nga bwe ziri. Bw'oba ojjukidde bulungi omukulu Bobi Wine bamuggyako bbaani ey'emyaka 10 okugenda e Bungereza era mu Desemba we yasobola okuba ate nga agendayo ndowooza yasobola okuba ate nga akola interview abasinga gye bagamba nti yayokya. Omukulembeze yasobola okuba ate nga ayogera ku bigambo byasobola okuba ate nga ateeka mu luyimba. Oluyimba lwe yakuba webback balujjukira lumaze emyaka nga 10. Oluyimba olwamuleetera ebizibu, oluyimba olbayita If You Were Man. Oluyimba olwo yali ateekamu ebigambo ebyali eby'amaanyi nga bigamba nti abasiyaza abo baba bakwatiddwa battibwe mu mbeera eyo. Kati bwe yatuuka e Bungereza bannaffe aba BBC bamuggyako interview bangi gye bagamba nti bwe yasobola okuba ate nga ayokya ne bagamba oba abiwagira. Kati olunaku olwaleero asobodde okuba ate nga ategeeza bannamawulire ki ensonga ki ze yasobola okuba ate nga ayogera. Ku interview yali ku BBC Bobi Wine yayogera bw'ati ebimu ku bigambo bibagamba nti yayokya yali bw'eti interview ya BBC. Mwenna abali wano mumanyi nti nagenze e Bungereza omulundi ogusooka mu myaka 10. I want to turn to the fact that you are in this country now to talk about the film. You have not been allowed in this country for nearly a decade because of lyrics that you wrote when you were younger. What's changed? Why have you been allowed in? Well, I wrote the lyrics and I sang them and I took responsibility. These were homophobic lyrics. These were lyrics suggesting that gay people should be fought, should be beaten. I mean, do you regret those lyrics? Certainly we grow and we transform. I've always mentioned that I'm a product of very many second chances, and I want to be known for a leader that is respectful, inclusive for everybody. Of course, this is now the same thing that I am tussling out with General Museveni, who deliberately sponsored now the law that the anti-homosexual bill, one of the strongest bills that gives some gay people potentially the death penalty. Definitely, and I also want to mention that this law, General Museveni did not bring it in the interest of the people of Uganda, but it was brought to target the opposition, including myself. Aya bas, kati ye interview eyo jibaita BBC had talk. Bobi Wine basobola okuba ate nga bamukunya ku luyimba olwo. Lwaki yakuba oluyimba olwo ng'ali mu Bungereza wakati. Omukulu n'ategeeza bigambo bye obudde obwo yali muto nga n'omusaayi gukyatambula. Agamba yekuba mutima nga bwali omukulembeze yasobola okuba ate nga agamba buli muntu yenna amwetaaga. Era bangi abadde bagamba nti yayokya bwategeereza bannamawulire olunaku olwale ku bigambo ebyo ne ku luyimba ne ku interview eyo. N'agamba talina nsobi gye yali akoze wabula yasobola okuba ate nga ayogera ekimuli ku mutima ng'omukulembeze. Mwenna abali wano mumanyi nti nagenze e Bungereza omulundi ogusooka mu myaka 10. Mu mwaka gwa 2013 nateekebwako natti n'emperebwa obutaddamu kuyingira mu ggwanga lya Bungereza n'amawanga malala gonna olw'akayimba ke nayimba. Akayimba ako nga kagamba nti nno abali b'ebisiyaga bonna bakwatibwe bakumweko omuliro battibwe. Oluvannyuma lw'ebbanga eryo era bambuza ekibuuzo ekyo ne baŋŋamba nti sebo ekyakugobesa mu ggwanga bango baye emyaka 10 maze emyaka 10 nga singira Bungereza era kyanneetaagisa kugenda mu kooti nefuna looya njagala okubaza abalooya abange ab'e Bungereza n'abaali bakwatagana nabo wano namala genda mu kooti ne balyoka bajjawo natti eyo naye era bambuza ekibuuzo ku BBC ne mbagamba we grow and transform, abantu tukula. We nayimbira oluyimba olwo n'engamba babatte bonna bonna nali muvubuka muto nga n'omusayi gwange gukya running very fast naye okukyuka okwantukako nti ng'omukulembeze kati kyasobola gamba nti abo mubattirewo. Lwaki? Kubanga omukulembeze ndi mukulembeze w'abantu bonna benzikiriziganya nabo ne besikkiriziganya nabo era ng'omukulembeze ne bagamba tukula ne transforming. So ndi proud si luma mbigambo byange ne kati wano nga tuli waka nsobola kibagamba bulungi nnyo nti ng'omukulembeze tusobola kubeera president n'ogamba kakati abo mubakwate mubakomeko omuliro. Ndowooza ogwo gwali mulembe gwa Kabaka Mwanga naye era mu mbeera y'emu. Aya basi ye press conference wabadde atangaaza ku luyimba olwo ne ku interview gye yakola ku BBC Hard Talk
nga bwe yasobola okuba ate ng'etambula. Era omukulu Bobi Wine asobodde okuba ate ng'ategeeza ayogeddeko ku nsonga z'abayimbi nti abayimbi bafunye biliyoni 30. Alina ebigambo byasobodde okuba ate ng'abateerawo ayogedde bw'ati ku nsonga z'abayimbi. Ekyo kyandibadde kikyali awo ne baayisiza ne biliyoni 30 nga zaakuwa abayimbi okumala ebbanga ddene. Abayimbi babadde bakabira ekintu kimu, copyright law oba etteeka erikwatagana ku biyiiye, nga tulowooza nti nga mawanga gonna agaakulaakulana Nigeria, South Africa, America, government ekwata sente neziwa abayimbi wabula eteekawo amateeka agabakuuma agamakinga sure nti bafuna mu mulimu gwabwe, nga n'omuyimbi ali e Karamoja n'omuyimbi atamanyi government officer yenna n'omuyimbi agenda okujja emyaka 10 oba emyaka 2 agenda kufuna mu nkola ya gavumenti eriwo nti omuyimbi abeera defended, abeera protected bwati. Abayimbi obuzibu bwe bafuna nti government policies eziriwo teziba protectinga, emisolo gye babateekako giri waggulu. Ebyuma bino bye tukozesa biriko emisolo mingi, naye government singa yateekawo policies nesala emisolo ku byuma bino, nesala emisolo ku bintu aba artists bye bakozesa ebyuma bya studio, art industry yandi developing afunamu abayimbi batono n'abayita abawe sente. Aya basi kati embeera bwetyo wadde ategeeza nti abayimbi bagaggafuge kati ennaku zino abayimbi era oba oyina ekibiina enteekateeka yeeyo nno biliyoni 30 za zedda, wabula era ategeeza nti abayimbi abalidde sente ezo mulidde sente z'eddwaliro ly'ekirudde oba oliawo zaali badde lizimba eddwaliro. Abayimbi kye beetaaga ye copyright law, teweetaaga bagulirira, teweetaaga bawa sente, yes weetaaga kusupportinga ebirowoozo ebibasitula. Kyanaku si kye kyakoleddwa era mwalabye nti biliyoni 30 ezo nno sente zizimba eddwaliro erisinga erya Kiruddu nga pyanga kuliko n'ennyumba z'abasawo. Kakati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'ekiruddu ddamba. Kitegedde bwe kibadde bwe kito press conference osobola okuba ate ng'etambula naye ng'esinze kwetoolera ku nsonga ezo ezaali e Bungereza ku interview gye yakola. Era Bobi Wine olw'okumanya nti omuliro gwali gw'amaanyi nnyo yali tannakomawo baafulumya oluyimba lwe bayita Man and Woman, Nubian Lee ne Bobi Wine oluyimba olwo lukakasa nti omwami n'omukyala. Ensonga eyo ye gyaliko ku luyimba olwo nga bwe lwatambula. Era mu press conference nga bwe badde ayogeddeko ku babaka ba Nuupu n'ategeeza nti agenda kulabisa buli mubaka nti yategeddeko nti buli mubaka yafunye miliyoni 10. Ababaka ba Nuupu abategeezezza nti agenda balabisa omu ku omu kigenda kuba bwe kiti. Kati ku mulundi guno buli MP bamuwadde oba bamuteereddewo miliyoni 10 nkiddamu buli MP okuyisa sente zino, naye ba MP nabo okubeera part of this theft, nabo okubeera abamu mu bunyaguluzi buno. Buli MP bamuwadde oba bamutaddeko omutemwa gwa miliyoni 10 ze miliyoni 55 kwega mu bufunze amale ze biliyoni 55 mu bufunze ge malwaliro g'ekiruddu 2 bagawadde ba MP bagalye basobole okusirikira ensonga eno. Njaga kutwala omukisa guno okuwoninga ba MP baffe bonna nti buno obubbi twabutegedde ne zino sente twazitegedde Museveni yazirese zisobole obbasirisa. MP eno wa National Unity Platform oba ow'enkyukakyuka oba yena agamba nti akolera abantu, twagala okulabula nti tuwenyigira mu bubbi buno okujjako nga mutuwadde abantu baffe oba balamu oba bafu, baba bafu mutuwe emirambo gyabwe. Era nabo omuliro baguwulira abasebo ne banyabwe. Ensonga lwaki batandise n'okuleetayo abantu ab'ebiwaani, mwalabye nti baleese omusajja gwe bayita nti ye Martin Lukwago, ne bagamba omuntu aba NUP gwe bagamba nti yabuzibwawo wuundo. Omusajja naye najja n'agamba nze Martin Lukwago. Paka mukyala wa Martin Lukwago yennyini bwe yavuddeyo n'agamba nti ono si ye bba wange mumanyi. N'abaana ba Martin Lukwago ne bavayo ne bagamba ono si ye taata waffe tumumanyi. Kakati tukyabanja abantu ensonga ekutenyenyenye twebaza Katonda nti twasobola okudocumentinga ebintu bino okumala ebbanga ddene basebo ne banyabo. Ebikolobero Museveni byabadde ng'akola bibadde tebimanyibwa mu nsi yonna, naye buli kye yakolanga okulonda tekunnabaawo, okulonda kugenda maaso n'okulonda nga kuwedde, byonna twabidocumentinga era firimu eyo etambudde ensi yonna.
era tufunye omukisa okulaga ensi yonna ebikolobero bya Museveni. Omwono mwetusobodde n'okukombisinga amawanga gawadde gavugirira Museveni sente, mujjukira World Bank yamusalako sente, kati n'olwaleero batandise okuteeka natti ku bantu kinnoomu. Ng'oggyeko bakayihula bye baakola era ne bateekebwako natti ba Elwelu ne ba Abel Kandiho, kaakati byabasajja akulira amakomera naye ateekeddwako natti. Nate tetwagala oyo yekka, twagala ne Christopher Damulira yali akulira crime intelligence naye asibweko natti ye ng'omuntu, kubanga etteeka ly'eddembe ly'obuntu liraga nti omuntu oyo yennyini ayenyigidde mu kutyobola eddembe ly'omuntu omusango guba ku ye ng'omuntu. Twagala batagetinge Gonga Bo n'amanya Napoleon Balugumayo n'abalala abali ku toopu ne makati awo abawamba n'okutulugunya n'okutemula abantu, twagala basibweko natti. Natti zino zitegeezebwa ki? Zitegeeza ki? Natti zino siza kugaanibwa kuweebwa visa, no. Bano abasajja ababba sente wano naye bazigulamu byabugagga e Bulaaya, balina ebyobugagga bingi mu Amerika ne Europe ne walala wangi nnyo. Naye mu natti zino kitegeeza nti basibwako engumbo bo n'abaana baabwe ne famire zaabwe, si butadda buzza Amerika oba Europe kyokka, naye n'ebyobugagga byabwe biboyebwa. Ng'ebyakayihula bye byawambibwa, ng'ebyerweru n'ebyakandiho bye byawambibwa, n'ebyabasajja byawambibwa, naye kennyini n'abantu abamwetoolodde nga kw'otadde ne famire ye. Twagala ensonga y'emu etuuke ku Damulira Christopher, etuuke ku Napoleon n'amanya, etuuke ku Lugumayo n'abo bonna abeenyigira mu kutuwobola eddembe ly'obuntu. Twagala Museveni atuuke ekiseera nga bwagamba nti gwe Kandiho genda otemule abantu, nga Kandiho akirowoozaamu ejje ng'omuntu. Twagala abo abantu bennyini abeenyigira mu kutemula abantu baffe bennyini bakwatibweko. Tujja genda tubanoonya mpola mpola paka we tunatuuka ku Museveni yennyini ne mutabani we. Ensonga nga ngimaze bassebo ne bannyabo, njagala okwogera ku nsonga ya supplementary budget oba budget empya ey'ennyongereza eyayisiddwa mu paliamenti nga Museveni yeeyambisa ennamba ze z'alina ez'ababaka. Mwawulidde mu mawulire Parliament yayisiza budget endala ya trillion 3.5. Trillion 3.5 ze billion 135 ze milioni 3.5. Ezo sente zayisibwa okola ku nsonga Museveni yagambye nti nkulu nnyo. Mwezi ensonga nga mwemuli biliyoni 2 mu milioni 7 ezo nga zakugenda kulambula ku project ey'eddwaliro etatandikanga etaliyo, naye okugenda ogirambula bayisiza biliyoni 2 mu milioni 7 ze milioni 12.7 kugenda kulambula ku project eyo etaliyo. Omwo mwe muli biliyoni 45 nga zino zakugula kyuma kyakuwaata amatooke, nga mwe muli biliyoni 4.18 ezo zakwongerwa maka ga Museveni azikozese. Jjukira omuntu gwebongera sente ezo already alina budget ya biliyoni 2 buli lunaku. Buli lunaku akozesa miliyoni 12 naye tezimala, bamwongeddeko biliyoni 4.18. Ekyo kyandibadde kikyali awo. Ne bayisiza ne biliyoni 30 nga zakuwa abayimbi. Okumala ebbanga ddene abayimbi babadde bakabira ekintu kimu, copyright law oba etteeka erikwatagana ku biyiiye, nga tulowooza nti nga amawanga gonna agaakulaakulana Nigeria, South Africa, America, gavumenti ekwata sente n'eziwa abayimbi, wabula eteekawo amateeka agabakuuma agamekinga sure nti bafuna mulimu gwabwe. Nga n'omuyimbi ali e Karamoja, n'omuyimbi atamanyi gavumenti ofisa yenna, n'omuyimbi agenda okujja emyaka 10 oba emyaka 2 agenda kufuna mu nkola ya gavumenti eriwo nti omuyimbi abeera defended, abeera protected. Bwati abayimbi obuzibu bwe bafuna nti gavumenti policies eziriwo teziba protectinga, emisolo gye babateekako giri waggulu. Ebyuma bino bye tukozesa biriko emisolo mingi, naye gavumenti singa yateekawo policies n'esala emisolo ku byuma bino, n'esala emisolo ku bintu aba artists bye bakozesa ebyuma bya studio,
art industry yandi developing naye kubanga Museveni ye akkiririza mu kugulirira afunamu abayimbi batono n'abayita abawe ssente basobola bazirye babeere n'omusango gwa corruption nga tebasobola kukwasanya kamwake kwogera ku kikyamu bw'ati bwe yakoze maze ebbanga nga nsaba bayimbi bannange obutabeera babeega obutabeera basabiriza wabula bateekebwawo amateeka agabafuula nabo boosi bo n'abaana baabwe n'abazzukulu muwulidde bayimbi bannaffe bangi nga babadde nga bakaayana bagamba Bobi Wine aleeta ebyobufuzi mu music twawule music n'ebyobufuzi naye nga mbadde nga bagamba nti politics kyeki politics y'entematema ya ssente z'omusolo entematema y'ebyobugagga by'eggwanga naki kigenda kukola kitya kati yeno entematema bakozesa bano okubba kubanga buno bubbi guno munyago abayimbi tebeetaaga ye copyright law teweetaaga bagulirira teweetaaga bawa ssente yes weetaaga kusapootinga ebirowoozo ebibasitula kyanaku si kye kyakoleddwa era mwalabye nti biliyoni 30 ezo nno ssente zizimba eddwaliro erisinga eryakiruddu nga pyanga kuliko n'ennyumba z'abasawo kaakati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'ekiruddu ddamba tubayozaayoza nenjagala okubategeeza tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa basenga bamwe ne bannyinammwe basobole okufuna obujjanjabi obulungi tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa enguudo zammwe zitereere tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa abaana baabwe bamwe basomere mu masomero amalungi wabula ssente y'omumusolo erina kukola ebyo bigenda okutaasa gwe artist ne bali banna abalala kubanga aba artist tuli banjawulo mu society Museveni yabulira abayimbi kubanga amanyi Bobi Wine yava mu bayimbi era kisoboka okusitulayo omuyimbi omulala ayagala abayimbi bonna abazibe omumwa era buli muntu akulisa embuzi abakutandika akakwate nga tokyasobola kwogera amazima ndi musanyufu tulina aba artist bangi abaagala okutunda obwongo bwabwe basaba nammwe muleme kutunda bwongo bwamwe kubanga bino bali mubasasula naye bakula biseera byammwe byamaaso nga byabaana bammwe n'abazzukulu mutematema yesente z'omusolo basebo ne banyabo kibalaga lwaki enguudo zaffe ziri mu mbeera eyo kibalaga lwaki amalwaliro gaffe gali mu mbeera eyo timwali Museveni omulamwa omukulu kati gwakwekumira mu buyinza si kutereeza mbeera mu Uganda oba bulamu bw'abantu pozi n'ensonga esemberayo ddala basebo ne banyabo ndyoke twaniriza ebibuuzo ebimu ye interview yange gye nakoze ku BBC eyakyusiddwa nga